ono ye banange economy etabuse as we are speaking right now nze nsubira nti economy erimu mupira gumu etambuza mupira ogwa emotoka webanga economy ompira tusigaza gumu era ngembeera bambisi nnungi sagala sekanga abantu bayita mu mbeera embi because we all know what is actually going on mafuta enaku zina bana musiba n'obudomola ku mafuta ntumiddeko bri mutoni mwebale kutambula na budomola Embeera gye tulimu asinnungi nnyo so nolwekyo tuguddeko ku muganda waffe Ian Pro abaana abali abagagga ennaku zino olaba batambuza obudomola omanya nti olabe emmotoka y'omugagga esikale bannaye bana abaana abato abavubuka so Ian olunaku olwaleero alina omuntu gw'abadde ayita kanso sitegedde oba kanso waki naye nga kanso alabika yina nnyini nnyumba oba either ye lawyer wa nannyini nnyumba era nga mugamba siriiwo nkutumidde omwana ayogereko naawe bambi onsonyiwe naye gwe omuntu wakubanza miliyoni 10 ne ziwera embeera omanyambi yona abadde agamba nti Ian Pro bamusonyiye for a long time era omukulu bw'atuuse agambye ali busia adaluddeko ne muganda wange kasita ali busia era ne Ian Pro kyekimutuuseeko bagambye ali busia we twogerera so nolwekyo munnange sometimes when you say a condition like this away from me joking and laughing woba osobola okuba nga ate munnange okubira nomanya kikyayitamu sometimes olaba omuntu ng'atambula naye nga tomanyi ng'embeera eganye nolwekyo Ian Pro atukusabira darling in case of anything tumanyi ojja bisuuka n'amunnyonnyola namugamba zinolapako miliyoni 4 nja kusonyiwa so nolwekyo Ian wama we biba biganye embeera naffe tugiraba you can let people know ne twekwatirako that's how life is kati babe emboozi eno tetuzikuba sometimes kujerega abaana bano bakubasekerera naye tulina okukola that's our work and it's our job akatulabe story ya Ian Pro atumanye bice bigenda mu maaso Zomulaga yogera ko ne ku government yogera ne ku bulozo mu kusinga zinja omuntu alina talent kitegeeza government head yagano ku sporting achengeza kugamba yogera tuyogera nti yogera ku bantu bano nti ulukuwe ka pasa asanya ba ne yogera genda rujemo ku mulala naye omulaga kuno ani gwe kikwata ko ddala okutandiko gamba nti omuntu sereze we are demanding Ian rental fees amounting to 10 months. And we want him here himself. We can understand that money is not there, but where is the person himself? Is he committed to pay? Can he pay? No. If I've given you a period which is worth 10 months, after 10 months, what are you telling me? You cannot face me. Then I leave you to enjoy my premises free of charge. I'm calling him right now. He tells me he's at Busia. Tuliba lawyers bananye nnyumba atenga faba government esasula nga balemeddwa okukwatagana ne Ian ne Ian bano zone zentwala ze defense waayo ate ne bano mikwano gyange ate bavubuka bannange so kyensaba nti bwe kiba nti no Ian asazeewo nakkiriza nti asobola okusasulayo 30% kubanga obadde omusabye 50% ekitegeeza nti zibadde miliyoni 4.5 zobadde oyagala ku miliyoni 9 zobanja bwabakkiriza asasuleko 30% nakkiriza oba n'agikiriza n'agisasula mbadde nsaba omweyo omukisa abeere mu nnyumba yagikozese ne studio ye kubanga awo wajja ssente bwabakanyiza naffe ng'ayagala zisasula ajje gye tuli azisasule sizambigambo kuba yatuwa weeks 2 nga atusubiza akakadde kati waleeta akakadde ako olwaleero kubanga akakadde asobola okafuna wabadde wenge emyezi 9 gyogamba kanso mubuuze nze emyezi 9 nasasulako Land Road nagenda ne mutwalya miliyoni 1.8 sente za myezi 2 yaliwo nnyumba eno bagisasula sente mmeka ennyumba ya 9 yaliwo teyaliwo Ian jabedde ndowooza naye bali batubanja era akasente akatono emyezi ndowooza bali batubanja emyezi ngenda nesasulako emyezi emeka 2 mzee ne mu miliyoni 1.8 ne muganda tugenda kujja tusasula kisente Ian yabadde taliwo atambudde ageze South Africa okitegedde ebbanga nayo nabadde taliwo naye kalewo yabaye nti obuvunaanyizibwa nga naye omuntu bulina kubanga bumukwatako naye ate nti simu sipidi eyo nnyonnyo n'amaanyi agayitiridde manya nti n'omuntu aba atambuddemu agenze kunoonya ssente naye bwe ziba zibuze zibula gavumenti naye erina okuvayo gyerwanirira ku bintu bwebiti ensonga bwe ziti nti oyo yabaye mu sporting talent obola bajja maliriza bagamba gundi agenze kasasiro gundi agudde eddalo gundi bamukubiddeeyo naye nga stress yokayoka gy'alina mu mutwe omuntu yandibadde agasa eggwanga nomaliriza ng'omufiiriddwa abantu bangi tubafiiriddwa right now I'm demanding 90 million not so bring 4.5
I give you 3 days to be working as you pay my balance. You cannot amount the arrears of 10 months. And you still want me to be lenient, you have. And by all means, whether he leaves the house, whether he does what, he will pay the money. That is a must, he will pay the money. Ian producer abantu alina balingira wano mukitegeera naye bw'atambuddemu ko nga akasente kabuze abadde agenze kanoonya naye weyaba nti miliyoni mwenda era newobozi banja miliyoni mwenda omuntu asookera ku makya nayesasula mu lunaku kisaseewo tulinde abaana ba Ian mpaka we bajja tuveewo kitegeeza nti empapula zino zigenda kutandika okukola olwaleero ssaawa 12 okutandika atusirise mulungi naye bitoyogedde naye bulungi kugambye no challenge nene kaso gyotwetedde ku kyalo kubanga nze situkangako mu mbeera bweti netambuza omulaga yogerako ne kugamba okay kanso bwatyo bwasazeewo omwana mugambya mwe 4.5 ate amwenda ku 3 oba mumaleyo ne kanso ennaku 3 omwana atajja ku bono asololwekyo Ian tukusabira in case of anything. I believe a lot of people would like to stand with you kubanga industry ddala wina tafalidde ne kyolitaddeko tukusabira kisingeko na memugira basobola bamunonga ali mbuzibu don't laugh like basically for what lero yeye enchagwe oba munno wenzo butachiyita mamba mbanze byosabe itamu but someone you know asobola kubanga atachiyitamu katufune ku Jackster abantu abali